What is organizing the new? Amanya bampita Byenkya Lyon mbeera Ganda nzize ku kifo kya kansala LC3 era nga omulamwa gwaffe gugamba leadership is not a post, si kifaananyi position, si ntebe party, si kibiina age, si myaka, it is an action. Biki ebyo oyo mupya byakoze ne gozozzaako biki byakoze. Nze yakola omwala gwa Nassabyogo Muganda, nsaba akalulu Muganda, nze azze aleeta sponsorship Muganda, nengaba full sponsorship, nengaba fubbasabiri, ndesa abazungu bangi ne tugaba ziwota filter Muganda, nsaba kalulu yenna mpuliriza ng'olondera Ganda. Amanya bampita Byenkya Lyon, wolaba kando woba otiikinga Ganda eyake, Ganda ekyuke, enkulaakulana mu bavubuka, emirimu mu bavubuka n'enkulaakulana mu kitundu kyaffe. Tulonde kando, tulonde Byenkya Lyon, kansala LC3 e Ganda. Amanya bampita Byenkya Lyon mbeera Ganda nzize ku kifo kya kansala LC3 era nga omulamwa gwaffe gugamba leadership is not a post, si kifaananyi position, si ntebe party, si kibiina age, si myaka, it is an action. Biki ebyo oyo mupya byakoze ne gozozzaako biki byakoze. Nze yakola omwala gwa Nassabyogo Muganda, nsaba akalulu Muganda, nze azze aleeta sponsorship Muganda, nengaba full sponsorship, nengaba fubbasabiri, ndesa abazungu bangi ne tugaba ziwota filter Muganda, nsaba kalulu yenna mpuliriza ng'olondera Ganda. Amanya bampita Byenkya Lyon, wolaba kando woba otiikinga Ganda eyake, Ganda ekyuke, enkulaakulana mu bavubuka, emirimu mu bavubuka n'enkulaakulana mu kitundu kyaffe. Tulonde kando, tulonde Byenkya Lyon, kansala LC3 e Ganda. Amanya gange oba erinnya lyange nze Kabuye Tone, ndi ssentebe w'eggombolola kubanga kati bamaze okumpandiika chairman LC3 Wakiso sub county. Eggombolola ya Ssaabasajja Kabaka era tugiyita Wakiso mu Myunka sub county. Nvuddeyo nange okwesimbawo ku kifo ekyo olw'ensonga ezitali zimu. Wakiso ali Kampala naye enfaana gy'afaananamu afaanana eddala nga ow'omukyalo, naye ekyo kivudde ku bukulembeze bwe tuba tutambuliramu ebbanga lyonna. So bw'otunuulira emyaka gyange ndi muvubuka ate era nga obwakabaka bwa Buganda butukubiriza nnyo ffe abavubuka okwenyigira mu bukulembeze naddala wano we tugenda. Kyova olaba nti kabonero ke tukozesezza kabadde ka mupiira olw'ensonga nti ebyemizannyo kintu kikulu nnyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. So kye kimu lwaki tuvuddeyo tukozesa akabonero ako nga tulowooza nti ke kabonero akagenda okusooka okutugatta then tuyiseewo endowooza zaffe endala n'ebirowoozo byaffe ebirala ebisobola okutuusa omuvubuka. Nze Kigundu Tone Saalongo nesimbyewo wa ssentebe w'eggombolola ya Myuka Wakiso okusobola okuggusa ebyo ebyalema abaatusooka okuggusa. Nzize okutumbula ebyenjigiriza, nzize okutereeza amakubo n'entambula, nzize okulaba nga kasasiro afumwa bufumwa mu kitundu kyaffe, nzize okulaba nga ntereeza ebyobulamu, nzize okulaba nga nfuba okulaba nga abakozi bakolera mu kifo ekituufu ate nga bafuna ne kye balina okufuna mu budde obutuufu, nzize okulaba nga ntereeza enteekateeka n'enkulaakulana mu bitundu byaffe okulaba nga tusitukira wamu okufuna enkulaakulana ey'omuggundu eya Namaddala. Wakiso mu Myuka yatuuka ku mbeera eyo naye ate twagala enkulaakulana yeeba etusuusaayo kuba tugenza okulaba nga tawuni councils ezimu
ze baawa mu 2016 nga tezinnaba kukulaakulana kutuuka ku ekyo twetaaga, ng'ezimu zikyalina mu bizimbe bya Ssaabasajja Kabaka, ng'ezimu zikyali na mu bizimbe ebipangisibwa. Katugamba ffe abamumyuka twetaaga municipality kuba namba y'abantu twagiweza esinga Ntebe municipality obungi, tusobole okufuna road unity, ebyuma ebinasobola okutukolera enguudo zaffe, tusobole okufuna ne cesspool tanks ezinasobola okuyoola akazambi mu kaabuyonjo zaffe, tusobole n'okuba nga tufuna enkulaakulana kuba omusolo gwe tuwa gavumenti mungi nnyo ate nga gugenda mu central government yadde gukomawo kuyamba abantu abo baguwa. Ekirese Tone Kigundu kwe kulaba nga ensonga ezo ziggusibwa kuba abasooka bayinza okuba tebazitunuulira ng'ez'omulaka, tusobole okuba nga tukulaakulana yaffe. Ogidde mu kibiina ki? Zigidde ku ssimu ekibiina bakita People's Front for Freedom okusobola okulayinga ground buli muntu abeere n'eddembe mu nsi ye ng'akulaakulana, bonna bakole basobole okukulaakulana. Nze Kigundu Tone Ssaalongo anesimbyewo kwa ssentebe w'eggombolola ya Mumyuka wa Kiso okusobola okuggusa ebyo ebyalema abatusooka okuggusa. Nzize okutumbula ebyenjigiriza, nzize okutereeza amakubo n'entambula, nzize okulaba nga kasasiro afumwa bufumwa mu kitundu kyaffe, nzize okulaba nga ntereeza ebyobulamu, nzize okulaba nga nfuba okulaba nga abakozi bakolera mu kifo ekituufu ate nga bafuna ne kye balina okufuna mu budde obutuufu, nzize okulaba nga ntereeza enteekateeka n'enkulaakulana mu bitundu byaffe okulaba nga tusitukira wamu okufuna enkulaakulana ey'omuggundu eya Namaddala. Wakiso Mumyuka yatuuka ku mbeera eyo, naye ate twagala enkulaakulana yeeba etusuusaayo kuba tugenza okulaba nga tawuni councils ezimu ze baawa mu 2016 nga tezinnaba kukulaakulana kutuuka ku ekyo twetaaga, ng'ezimu zikyalina mu bizimbe bya Ssaabasajja Kabaka, ng'ezimu zikyali na mu bizimbe ebipangisibwa. Katugamba ffe abamumyuka twetaaga municipality kuba namba y'abantu twagiweza esinga Ntebe municipality obungi, tusobole okufuna road unity, ebyuma ebinasobola okutukolera enguudo zaffe, tusobole okufuna ne cesspool tanks ezinasobola okuyoola akazambi mu kaabuyonjo zaffe, tusobole n'okuba nga tufuna enkulaakulana kuba omusolo gwe tuwa gavumenti mungi nnyo ate nga gugenda mu central government yadde gukomawo kuyamba abantu abo baguwa. Ekirese Tone Kigundu kwe kulaba nga ensonga ezo ziggusibwa kuba abasooka bayinza okuba tebazitunuulira ng'ez'omulaka, tusobole okuba nga tukulaakulana yaffe. Ogidde mu kibiina ki? Zigidde ku ssimu ekibiina bakita People's Front for Freedom okusobola okulayinga ground buli muntu abeere n'eddembe mu nsi ye ng'akulaakulana, bonna bakole basobole okukulaakulana. Njagala okwebaza ennyo Mukama Katonda asobozesezza okuba nti nfunye nomination nga nkomawo ate nga ssentebe wa Kiso Sub County. Kisuubira okuba nti Katonda nga ye mubeezi obuwanguzi bwaffe. Ekyo kyesunga nnyo era nkisuubira okusinza ku ebikoleddwa n'enkwatagana y'abantu be mbadde nkwatagana nabo. Nga mu kyo ngeza nnyo okuzimba omuzungu kyayita social capital. Abantu abasinga obungi nsobodde okuba nabo bakola wamu emirimu era n'essuubi nti nja kumaliriza ebyo ebibadde tibinaba kuggwa mu myaka gino 5. Ekimu ku byo bisira tulitadde nnyo ku makubo. Bwe ntunuulira sub county zange omusanvu yemu nina kye neenyumirizaayo kye ntaddeyo nga ntandika ne yange Nakabugo gye nsula. Nakabugo ekitebe ky'eggombolola mwe kiri nsobodde okizimba nga neeyambisa ssente z'omuwi w'omusolo entono ddala ate ab'ekisa baweru wishers abatukwatiddeko. Nsuubira n'okugulawo ekitebe ekyamangu ddala nga twamala okulayira ate tutandika okyeyambisa nga kiri mu bulambutufu bwakyo. Bugenda Esumbwe City School esookedde ddala mu Kiso Sub County weeri etudde, naye ng'omulimu ogwo twali mwangu nnyo okufuna ettaka eryo
nyolw'obumanyifu n'obumanyirivu Archbishop obugenzi yasobola okumpa ettaka eryo ekazi 4 n'ekitundu gavumenti netuterawo seed school. Kitwebaza ennyo gavumenti tesobodde otukolera ekintu ng'ekyo mu Wakiso Sub County. Ekirala ngenda Buloba ku kitawuluzi, Buloba kitawuluzi otuyita ku kitawuluzi, ba trustees abasigaza ettaka eryo omugenzi wa Nsibambiri yatuwa, nasobola okuteesa nabo bulungi nnyo ne batuwa ettaka eryo, era kawo kuhira omu ku bantu abaali ennyo mabega w'ekintu ekyo okola teddwaliro lizimbwawo yadde ate atuukiriza abadde kaawo Malinga n'eddwaliro eriri kati era linaatera okuggwa mu kisanja kino. Tusuubira okuba nti eddwaliro ejja kubeerawo nga baligulawo nga Ssentebe. Kyebando, muka gw'Ekyebando sobodde okulaba nti Chorus yasooka ddala mu Wakiso Sub County okuva Ekireka okutuuka ku Masitoowa. Waliwo Sealing baali bamutwala walala naye olw'enkwatagana ennungi n'aba district ng'ate ndi ku Roads Committee twasobola okulobinga Chorus oyo n'agenda awo okuviira ddala Ekireka n'ayita mu Kyebando n'atuuka ne Nansana ku Masitoowa. Bw'ogenda mu Lukwanga amazzi Lukwanga baadde balina ekintu ky'amazzi ebbanga lyonna nga Sub County twasobola okugula ettaka bwe twasima oluzzi olwa sola, oluzzi olulipampu lwa sola, era netubanga tanks tufunawo tuziteeka era twagulawo obuguzi kati Lukwanga nebanga ekizibu ky'amazzi kikenderako. Kyebando nayo ndikyebaddendeseyo kyessomero lyange eryawumeya erisinga okubeeramu abaana balina abaana 13 plus naye tusobodde okulaba tubateerako ekikomera tutazimbayo ennyumba y'abasomesa ate buli mwaka tubadde nga tubawa risks okulaba nti abaana baffe basobola okusobola obulungi. Ate ekyo tukikomye Kyebando wokka mu masomero gonna aga UPE tusobodde okukikola. Nina signature projects zange ng'omuntu zembadde ngenda nkola nti buli mwaka ntunuulira abaana bali mu mbeera etali nnyangu nembawa geometry sets era amasomero gonna aga UPE ngeza kukola nti abaana bafuna geometry sets naddala ba P6 ne P7 tusobola okugenda nayo mu maaso ate n'okukwasaganya ebirala naddala ku saidi y'abavubuka n'abakadde. Ojjidde ku kibi ku kadi okujja kwange kati olw'ebyo ebyajjawo obutaali bumativu bwatugwira mu kibiina kyaffe ekya NUP nasalawo nzijenga noonye 60% yebangamba nti eri mu bantu, 40% eri tibagimpa ne 60% ensubira eri eno mu bantu, era gye tujja ne munnange yafuna 40% eri tukwataganye ne mufuna 51% nja kuba muwanguzi. Eryange nze Kasule Hussein nga olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 ndi musanyufu nnyo kubanga nominatingiddwa era nga nsusuddwa nga nze omu ku abo abagenda okwetaba mu kalulu aka 2026 ak'okubanga neesimbawo okuba Wakiso Sub County chairperson nga njagala oba oliawo nga neeyagaliza obwa ssentebe bwa district obwa ssentebe bwa bakati erinnya nze Kasule Hussein nga olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo okubeera nga nsusuddwa kubanga nesimbawo kuba ssentebe bwa ggombolola ly'e Wakiso, that is chairperson SC3 Wakiso Sub County. Wakiso mu myuka ono abaddemu challenges nyingi nnyo ezendowooza nti nganze omubaka bwe naba obaoliawo nga abantu bano bampadde obwesige nja kulaba nti obaoliawo okutereeza eggombolola lyaffe ery'e Wakiso. Mu mbeera y'emu era nja kutunulira ennyo obwegasi bw'abantu begenda okubanga obaoliawo mukulembera naabo ne bennakulembera nabo eggombolola lyaffe ery'e Wakiso. Mu byo kyensinze okutunulira okubanga obaoliawo tufuna obwegasi obwawamu nga sifudde ku kibiina ky'omuntu kyalimu oba oli wa NRM oba oli wa Jema Nganze oba oli wa FDC eggwanga lino lyaffe ffenna. So era nja kukubira omulanga bonna abali eyo nga bali mu ggombolola y'e Wakiso okunnonda akabonero kano kajja kuba ka minzaani ng'era nja kubasaba beetabe mu kalulu kano oba oliawo tukume n'emirembe kuba bwe tunaaba nga tuli bakosefu tuli balwadde batukuuji batugalidde tujja kusobola kulonda ate nga ddembe lyaffe oba oliawo okulonda. So mbasaba munnonde akabonero kano kajja kuba ka minzaani kuba ssentebe bw'eggombolola y'e Wakiso. Erinnya lyange Nalongo Nanteza ndi mutuuze mu Bulenga B era lwaki nvuddewo okujja ng'omukulembeze njagala nnyo okuweereza abantu bange nga nze omuntu olwedde natandika dde okubaweereza naye ku luno nvuddeyo mpeereze naddala abavubuka ate abavubuka njagala nnyo bakunga mujje mutwegatteko mu pate yaffe eya National Unity Platform mujje mutwegatteko mugenda kufuna emirimu
abakyala njagala nammwe era mutwegatteko mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Ate njagala mbayigiriza okusevinga nze Naalongo ndi sweet 16. Njagala nnyo mbayigirize lwaki ndi sweet 16. Saving kyekikulu. Felix Semochu, duly nominated as a candidate who contests for election as sub-county chairperson for Wakiso sub-county in Wakiso district.